Abessaza ly'Ekyaggwe batandikire mu kutegeka mpaka ze batuumisa Kibobo Cup n'ekigendererwa ky'okusunsulamu abazannyi abalungi be basobola okuteeka mu ttiimu y'essaza. Ttiimu 32 okuva mu disitulikiti y'e Buyukwe ne Mukono ze zavuganyizza mu mpaka zino ng'omupiira ogw'akamalizo gwabadde ku kisaawe kya Meta e Lugazi nga Kiteeza United okuva mu divisioni y'e Kawolo yabadde Tunka ne Boda Boda FC e Mukono. Gwagenze okukomekerezebwa nga Kiteeza United ezeetisse oluvannyuma lw'okumega Boda Boda Mukono ku ggoolo 3 ku bwereere zaateebeddwa Nicholas Kyambadde. Kiteeza United yaweereddwa ekikopo emidaali ne bbaasa emitwalo 50 nga ne ttiimu endala nazo zaasiimiddwa. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'Ekyaggwe Ssekibo Alex Benjamin Kigonga afulumizza enteekateeka z'omwaka guno nga Kyaggwe yabulidde ekisaawe kya Nakisonga nga kati yakukyaliza mu kisaawe kya Meta e Lugazi. Ate yo amatimu agasiba yega kulamira togenda kudda wano n'akaseera kigwoka togenda katuwa nolwekyo ky'oba okola kulaba nti osamba bulungi ate ng'olaga empisa tetwagala abazannyi batuka mu ttiimu ne batandika tuga nti mwennawo temubadde sente bwezi tetujja kuzannya mupiira kuba kusibuka mpisa twagala mumanye nti abantu bano abakulembeze bayamba mmwe. Ntulume kwagala kwe ssentebe w'akakiiko akagenda okuddukanya ttiimu ya Kyaggwe nga yanjulidde n'abawagizi omutenesi wa ttiimu Fred Mpanga. Fred Mpanga atukoze bulungi ssebo era ssebo njagala kumukutegeeza nti asunsudde ttiimu egenda okusambira Kyaggwe etagenda kukola gya nnaku. Ku Sande eno lwe bagenda okutongoza ttiimu mu butongole e Lugazi.